nziraba amasozi n'abamu kabeerako eno nkagyemu mulaba engeri gye ziri soft ye kati awo ngenda zinaabamu nsobola okusooka n'okola kino zisanirira ogamba ogenda ozinaabamu zireke kola kizireke kusumbuwa nikitegeera naye munansonyiwa kubanga zinaabyemu kiro naye temufaayo sikyo. Welcome back to my YouTube channel, my dear friends. Thanks for subscribing. Bagala nnyo mwenna mu linnya lya Yesu. Kati tugenda mulaba enviiri zange nammala ozinaabamu so tufaga zireka bwotyo olaba n'okuleka enviiri nga tozikozeeko oba okola ki okuzibaako zisibasiba mulaba agatutu agenzisibye kiba kiziyambako oba okoze ki nako okuba kuziyambako okusinga okuba ozirekayo bulesi kitegeera. So kati tugenda kulaba kwono hot oil waffe ng'ali ne galiki mukwano ng'olina situka omulaba energy garlic extra kino energy garlic extra with oba katalina nange ze simanyi soma munansonyiwa wama sikyo ya naye ngaye kazire ku mulamwa olina situka enviiri zo zikutuka enviiri zikusiiwa baize osobola n'okozesa galiki ng'ali fresh naye galiki ng'ali fresh asiiwa naye akola ne bw'oba ng'olina erinnyo n'oteekamu galiki kale ono galiki gwe mulaba alina eddagala lingi ne bw'oba ng'olina erinnyo nga likuluma n'oteekamu galiki okitegeera asobola okukola ki asobola akuyamba kubanga nze erinnyo bwe linnuma wano eno nkwata galiki nga li fresh nemukoonakona n'omunyo nenteekayo bikuluma naye ebisirikirawo. So kati ono gundi galiki nga bwe mbagambye omuteekamu hot oil cream ayambako enviiri obutakutuka ate nga azimakinga strong and naturally shine. So azirabisa bulungi nsiganga zishininga bwe ziba nga zibadde ngumu nga kale ne zifuuka soft ezikutuka ne zireka okukutuka mukitegeera. So kati ogenda osumululako kamu ku kamu n'okasanyirira kati oba oziteekamu otandikira ku gundi kwennyini n'olaba wano wansi n'omakinga sure nti zituuseyo bulungi mukitegeera. Omulaba kati mukwano nga gw'oli e Uganda osobola omufuna ndowooza ku mitwalo 1,300 oba 1,300 oba n'ekitundu muziraba wanene Dubai 13.50. So muleke tufe ku nviiri zaffe era bw'omala omuteekayo mulala n'obuvera bwange bubiri kamu nkasibamu bwenti kamu nkasiba bwenti. So nga bwe nabagamba bulijjo nti oba oteekamu tandikira emabega awo kiba kijja kuyamba. Baze nabasuubiza obutogera nnyo mu vidiyo naye munansonyiwa ne sometimes abantu abamu bwe sibiteekamu balowooza ndi oba mbalimba oba biki. So kati nensalawo nti nja kozesa ng'obwo seconds obutono bwe ndaba nkozesezza bwe ndaba ng'obutono naye nga bungi so abantu basobole okukiteekinga real. Kati mukwano gwe alaba nga please tonna subscribe tusobole okufa ku nviiri zaffe za nacho mukitegeera tufe ku nviiri zaffe odde Uganda ogende mu saluni bagambe bamanyi nti ffe bamenyi tetufa ku nviiri naye bw'ozifaako ng'oziwa ebiriisa bw'ogenda mu saluni ogenda okuziteekamu buli omu aba takisuubira kitegeera kwatako katono bwoti mulaba tandikira emabega teekamu kitegeera teekamu mpola mulaba engeri gye mbikolamu
ate biwunya bulungi by the way tebiwunya bubi. Garlic ambaako enviiri obutakutuka hot oil okitegeera. Naawe olina straight osobola okukola ki oba osobola omukozesa si nti byannakyo byokka yakati osobola omukozesa ogenda osumula okukatono nga bwokola ki nga bwoteekamu buli kimu. Ate by the way bw'oba ozinaabamu zinaabemu n'amazzi nga ganyogoga nga tegookya. Ezinaabamu n'amazzi nga ganyogoga bino ebizigo bitereka abantu nga tewookya. Kale nga wafuna wano esimumanyi nti eno ensi eyokya nnyo kitegeera. Garlic ngeri gy'okolamu garlic oba osobola omukwata n'omukuba nomala omukuba n'okamulamu amazzi oba osobodde n'oteekamu lemoni n'ebisiiwa kyenyinza obbagamba nti bisiiwa olaba nga bigenda kugira ng'obireka naye bw'oba osobodde obiteekamu. Njagala nkole vidiyo nga nkola amazzi g'omuceere. Some people they don't believe me. Naye nga nze naye nasalawo obutakola vidiyo nga nteekamu kubanga bwe nkola nga nteekamu vidiyo ziba mpanvu. Mukitegeera vidiyo ziba mpanvu. So no hot oil bw'omukwano ng'alina enviiri ziyambako enviiri obutakutuka. Ziko ziyambako enviiri kale hair growth growth oyo ya kati mulaba engeri gy'obiteekamu bw'oba omaze tandikira wansi n'omakinga sure nti bituuseemu bulungi bw'ofuna ekizigo nga kiriko ne aloe vera mulungi naye n'engeri gy'okunaaba teekamu bulungi kati bw'omala mutandika okolamu ka massage mukitegeera. By the way n'ekirala bw'oba kale omaze ozinaabamu n'okola bino ebintu ebinene kiba kyangu nnyo okubisumulula nga bw'okola ki nga bw'oteekamu okitegeera. Kiba kyangu nnyo obisumulula nga bw'oteekamu kubanga bw'okola obutono ne bw'okola gaswayiri nga ganene gye bali abaana basobola okwesiba ebiswayiri naye nze ebiswayiri byannema okitegeera. So kati oba osobola okuteekamu oba oluvannyuma lwa wiiki naddala oba obutungulu ng'obuteekamu kati oba osiba aganene kiba kikuyambako naye bw'osiba akatono bisumulula kiba kizibu. By the way mbadde ngenda kubagamba kiŋŋanira ekindeetera n'ensyalinga ngannamu obuvidiyo buno gye bali abaana abaagala enviiri naye ng'anoonya engeri gy'azikolamu ng'ali ku kyeyo nga takiraba neŋŋamba owaayi engeri gyerinako obu idea nga nkuteeka mu nviiri zange kansyalingeko ne bannange mukitegeera neŋŋamba kansyalingeko ne bannange. So kati awo kyova olaba nkola nenkola ki nendeeta netushyalingako awo. Bw'oba olina olive oil naye oba osobola okukola ki osobola omuteekako. Bino ebintu oba obifuna osobola obigula oba tobifuna osobola okutumyako oba bakama abo ne babikuleetera obagamba ne bakuleetera hot oil cream. Nekitegeera hot oil cream kifaananyi kyakyo kiikyawo. So nemufa ku nviiri nimuddayo Uganda nga muli kiriya mukwano natona subscribinga please subscribe. Kati bwemala bwenti ngenda bimassage nga nteekemu ebiwerako nteekamu n'olabanga olaba bituuseemu bulungi ate osobola okubirekamu eddakiika zo nga 3 ebirala tebitwala time naye bw'oba oyagala better result osobola obireka mu ssaawa yo ng'emu oba 2 naye nze engeri gyembitaddemu kati ku ssaawa 6 nja binaabamu olweggulo ng'afunye time nga bosi wange amaze okudda nga tebagenda kumpikaayita mukitegeera. So leka tufe ku nviiri zaffe bw'olaba nga enviiri zitandise okusiiwa enviiri zikutukakutuka tobitegeera kozesa oyo oyo olina growth olina biki kozesa oyo oyo ayambako n'enviiri okola kyobutakutuka. So mukwano please subscribe. Ngenda kumala mbalage wano munansonya okola vidiyo empanvu naye nga njagala mukole ki mubitegeere engeri gy'oba osobola obikolamu. Ngenda kumala wano mbalage ekigundi kino ekibasiketi kyentaddemu amazzi. Mumanyi ensi yeno eyokya nnyo so kati engeri gyetugambye tulinamu n'amazzi aganyogoga tolina kunabamu n'amazzi gookya okufuna results ennungi.
ofuna results ennungi onaabamu n'amazzi aganyogogga nga tegookya. Ngenda balaga basiketi yange gye ntaddemu amazzi, so muyinza ogamba nti Joanna alimba biki byakola si byakola, gye bali abantu bwe batyo. Naye ng'ate nze ekintu kyemanyi nti si kirungi sisobola kola kisobola kisharinga wano ku YouTube, kubanga bamanyi nti bwekisharinga omuntu aba agenda kola kyaba agenda kikola okitegeera. So omala okuteekamu n'okumakinga sure nti bituukamu bulungi. So mujja kuba muŋŋamba results nga mumaze okukola ki, nga mumaze okuteekamu. Mukwano please subscribe for more videos. Kati ngenda kumala nsibeko, ate bino byo bambi ekirungi nti tebitonya tebiri nga mazzi. So subscribe for more videos. Omala obiteekamu bwoba osobola obifuna n'okubigula, ojja kuba oŋŋamba results nga mumaze okukola kimaze okubigula. Mulaba ezibadde zeekuta muziraba ate biwunya bulungi baana. Whether nabasuubiza okuteekanga vidiyo buli lwakusatu ya please subscribe for more videos. Mukama abampeere nnyo omukisa bw'omala ozisibako bwoti omala n'oleeta ekiveera kyo. Kiraba n'osiba. Kati engeri gy'omaze osiba bwotyo funa akaveera akalala. Abamu babisibamu n'ebitonya, kati ng'okasibidde emabega kati kano kasibire mu maaso. Mukitegeera biba birina okufuna ku bugumu, kano kasibire mu maaso bwotyo. Ate engeri gy'omaze okukasiba funa akakayako obiteekamu, teri n'omu asobola okuleka, asobola okutegeera. Ng'omaliriza so amazzi ge mbadde ngenda obbaga mu bbalaga gegano, simanyi oba mugalaba gega amazzi ge mbadde mbagamba ge ngenda okunaaba mu nviiri zange nga mmaliriza. So Mukama bampeera omukisa. Please subscribe for more videos nga bwe tuddamu next week for next video. God bless you.